tawuni y'eggulu bw'eba yakusuumusibwa okufuuka ekibuga erina ebisaanyizo by'erina okutuukiriza amangu ddala. Ekimu ku bino kwe kukuŋŋaanya omusolo ogumala okuyimirizawo ekibuga ne disitulikiti okutwaliza awamu. Abakulembeze kati bali mu kaweefube okusikiriza bamusiga nsimbi okujja eggulu. Gulu is ready for business. And as a local government, we are doing our best to attract people who can come and invest in this part of the country. Abayindi bannannyini kampuni ekuba obuwunga bwa kasooli eya Haremirazi be bamu ku bamusiga nsimbi disitulikiti beewadde ettaka okutandika okukola. After that we planted the maize there and we were looking for the market that way to go and sell. Then our bosses realized that instead of looking for the market to sell, we better plant a maize flour processing plant and we grind it and we try to help a local people here and to sell in the local market here. Sanjay Golakia, manager wa kampuni eno, atubuulidde nti wamu n'abakulembeze benyigidde mu kukubiriza abatuuze okutandika okulima kasooli naddala mu ggombolola y'ekkore. We are also trying and the local people also supporting us as we are to buy for the maize, the raw maize from the market. The farmers also really support us. Kyokka abatuuze bakyalina obunafu mu kulima kasooli kubanga ekyuma ekirina okukuba ttani 100 buli lunaku kikuba ttani 4 zokka. So then we have to go to Bayale, Masindi, Hoima to look for the more maize and to bring it here. Unfortunately, our farmers are not yet there. The level of production and productivity is still low, and so we are working with them to reach out to so many farmers to make sure that we encourage farmers to produce more so that they can have ready market in place. Ssentebe wa disitulikiti y'eggulu mu Martin Ojala Mapenduzi agamba nti Gulu etandise okufuna mu bamusiga nsimbi naddala nga basasula emisolo n'okuwa abantu emirimu. Kampuni eno ekozesa bannansi abasoba mu 100. The land we gave to them, they are actually renting. They are paying all the revenues that they are expected to pay. But the other part is that they are also creating employment. Obuwunga obukubibwa okuva wano butundibwa mu Gulu wamu n'amawanga agaliraanye nga Congo ne South Sudan. Wabula bamusiga nsimbi bakyasanga obuzibu okufuna ettaka okukola emirimu kubanga ettaka erisinga mu kitundu kya Kyoli lya lukale. Our interest is to make sure that as we approach people to embrace investment and development, we also do not want them to lose their ownership of their land. Ekizibu ekirala kye ky'amasannyalaze agavaako kumpi buli lunaku. Habert Ziwa, wano eggulu.